awulirira era woolabira bino ng'ebula essaawa mbala Obuganda okujaguza emyaka 31 nga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi owookubiri ali ku Nnamulondo okuva lwe yatuuzibwa mu 1993. Nga 31 Kasambula Obuganda bujjukira amatikira ge era ng'ag'omulundi ogwa 30 Gankya. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda azzenga ayogerako eri Obuganda buli lw'abadde asiima n'alabikako ku matikira. Nga 31 ogw'omusanvu 2021 ku matikira ag'omulundi ogwa 28 gakwatibwa mu ssaza Buddu mu kiseera nga Ssennyiga Lumiima Mawuggwe akyali mu ggwanga. Omutanda yalagira abantu okugondera ebiragiro by'abasawo ne gavumenti. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID. Era tubasaba obutaddirira. Mu mbeera eno Nnamunswa yawa gavumenti amagezi okwongera ensimbi mu ssettendekero naddala eza ssaayansi zongere okunoonyereza n'okuzuula eddagala. Tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Ku mulundi ogw'empologoma yeewuunya abagezaako okuwalampa Obwakabaka buli lwe bwogera ku kuddizibwa ebyabwo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutuggya ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Maaso moja alengera Bule n'Ebweya yayogera ne ku nsonga y'ettaka nga mu kiseera ekyo waliwo oluvuuvuuma okuwera ettaka lya Mayiro. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Ate nno ku matikira ag'omulundi ogwa 29 agali mu Lubiri Emmengo mu 2022 Omuteregga yasiima ebitongole na buli ssekinnoomu abeegasse ku Bwakabaka mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya. Tusiima nnyo ebitongole nga ekya UNAIDS n'ekya Uganda AIDS Commission abaatwegattako mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya. Magulu Nnyondo yeebaza abantu olw'okuwuliriza eddoboozi lya Katikkiro ne balima emmwanyi okwejja mu bwavu. Abantu baffe olw'okujjumbira eddoboozi lya Katikkiro ku nsonga ey'okulima emmwanyi. Nga kati waliwo obubonero obulaga nti Obuganda bujjumbidde ensonga eno n'amakungula geeyongedde. Beene yawabula gavumenti okusala amagezi okulaba nga buli ali mu mulimu gw'okulima emmwanyi aganyulwamu. Tuva tusaba gavumenti okuteekawo embeera esobozesa bonna abeenyigidde mu mulimu gw'emmwanyi omuli abalimi, abasuubuzi, abasunsuzi ne bannaffe abazitwala emitalo w'amayanja okwenyumiriza n'okuganyulwa mu kirime eky'emmwanyi. Ssekkesa yakkaatiriza omugaso gw'okuzzaawo ebibiina by'obwegassi okuyamba abalimi. Twagala abakulembeze baffe okutema empenda
ez'okuzzaawo ebibiina by'obwegassi ku nsonga y'emmwanyi kisobozese abalimi okwongera okuganyulwa mu mulimu gw'emmwanyi nga balina eddoboozi limu. Ku matikkira ag'omulundi ogwa30 agakwatibwa mu Lubiri Emmengo mu 2023, Ssebugulu bwa Nnyoma Obukazi Omuwanda yaddamu okutegeeza omugaso gw'enkola ya federo. Wankubadde ng'Obwakabaka bwaddawo, naye tewafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Mu federo buli kitundu kyekulaakulanya, awo nno Uganda neekulaakulana. Serwatika Lwattaka Nantatungibwa yalagira abavubuka okwegendereza abantu ababatwala emitala w'amayanja abamu ne batuuka n'okufiirayo. Mubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka, okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwanga abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Ssekiri ekimaamidde Obuganda yalagira abantu okubeera obumu bwe basobola okuzza Buganda ku ntikko. Tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Ebyo bye bimu ku byensobodde okukunokolerayo mu kwogera kwa Kabaka ku matikkira ag'enjawulo nga twetegekera okujjukira amatikkira ag'omulundi ogwa31 ag'okubeera ku lutikko e Namirembe nga gatambulidde ku mulamwa obumu bwaffe ge maanyi ga Namulondo. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.